Amanya neddoboozi Sakosi Farouk balamusiza mwenna abatulaba abatuwuliriza abasubscribing abakomentinga abalikinga abasharinga mwenna balamusiza nga mbabuuzaako nti mugyebale byonna gye mutuusaako engalo. Wano we tuli nga sinnababuulira wa we tuli mbadde nsaba obategeeza nti omulwadde omukyalo oli ow'emubende gwe twabalaga muganda waffe ow'abaana abana essaawa zino njagala bawa update nti abasawo batugambye batu admittings ekiruddu. So omukyala twamututte kiruddu essaawa zino ali kiruddu era nga tusuubira okubanga essaawa yonna bajja mmusiibula. So tujja kuba tubabuulira ebiddako naye nga mwenna mwebale nnyo mwebale ddala ababeereddewo omukyalo oyo abamuyambyeko mu buli kimu n'abatuwadde obuwi amagezi tubeebaza. So wano we tuli side ze Bunono omukyalo ono ankutteko nensobola okulaba nga mulumba wadde tuli mu lockdown nensala amagezi gonna okulaba nga munoonyaako. Omukyalo ono bamuyita Sofia Namulondo ye taata ye maama, taata w'abaana yafa ayoza ngoye ku kyalo alimira bantu ate ne balimira bamubba. So abaana be bagezi be yazaala kwegamba embeera sennungi. So tugenda kuba tunyumyako naye atubuulire embeera agikwasaganya atya kikyayagala okumuyambako buzibu ki kubanze nyinza okuba njogedde obuzibu naye nga ate waliwo n'obuzibu obulala kubanze bwe mbadde mmanyiiko nti omukyalo ono bayoleza engoye ku kyalo kuba sente ze yazijja mu kwoza yeewaayo ayoze engoye ku kyalo ayoleza abo abaagala obooleza naye ate bayoleza bamubba. Oli n'amulimira waliwo gwe yalimira amuwa school fees $300 ate naye n'amuluma bulumi n'azibba. So omu si babiri essomero babanja school fees omwana omu bamuyanja emyaka 2 omulala babanja gumu kitundu omulala neyeewaayo n'agamba ew'essomero nze neewaddeyo nkolera essomero abaana bange basome naye ew'essomero n'amusaasira n'agamba mami tosobola kukola mirimu gino mizibu. So tugenda kuba tunyumyako naye atubuulire obulamu yabutambuza atya ye nga ye. Mami nkulamusiza. Amanya n'eddoboozi Namulondo Sofia. Nja kusaba oyogereko nnyo abawuliriza bategeere ki ekigenda mu maaso. Amanya ogambye gwani? Namulondo Sofia. Mbeera eno Bunono. Obuzibu bwe nnina nti ndi maama ndi taata w'abaana bange yafa siina mwasirizi. Abaana bange tebasoma ne wensula bammanja siina wezijja buyambi bwonna n'abantu b'abaana tewali annyamba. Maze nabo emyaka 6 kati kwe kutuuka ne ngamba kanwanirire wano ne mukwano gwange yanwanirirako kutuusa ebazze. Mami tokaaba kaakati embeera eno ogitandika ddi ogibeera mu booti? Okuva taata abo abaana bwe yafa kubanga era yandeka n'olubuto nga lwa myezi 3 kati omwana myaka 6 siina mwasirizi era abantu bange n'ab'emikwano gyange abaninaanye be bannyamba kugenda mu ddwaliro nga siina wadde wenzija. Emyaka mingi gye maze nga mbonaabona kati nga nina okugumamu abaana basobole nabo okuguma kuba buli lwe naaba nga ntidde n'abaana baba tebajja kumalako ate mbatuuza ne mbagamba temubba buli ekiriwo oba oli agambye lima kubanga tetulina mulimu gwe tugenda kujja mu kyakulya oba fees tewali. Kati nga nina bagamba oba oli akuyise kupoota genda opoote naye obuzibu nti era yebafuna akasente ngaako tulina okulya tikajja kumala kubanga tulina okulya oluusi omwana aba ayagala guleyo kuba toilet paper ngeezo n'enjeyo ne lwimu naye ate sente ezo tuba tuziriddeko emmere yeba tekyamala ekintu ekyo kyaba ayagadde kiba tekikyamala kubanga tayinza kugamba nti kati kansoloze sente $11,000 buli ttaamu ate afunye $2,000
ate tulina okulya. Oluusi nze ennimiro gye nnimye bandyazaamaanyiza ne mbagamba gwe nnimidde ngambye talina ssente. Tusooke tugendeko awo waliwo bannayiba be mbadde mbuuza nga bakumanyi ne baŋŋamba nti oyo omukyalo oyo alimira bantu ku kyalo naye waliwo abamubba. Ekintu ekyo kituufu? Kituufu era bangi bemmanja ssente ate nga nnyingi naye bwe bagamba embeera eno eriwo togiraba. Tugumiikirize weeriggwera tujje kuweera ssente. Kati ate nga nange era ngenda obbabanja ssente ng'olwedde era byetaagisa ekyokulya abaana tewali. Ate nga si gwe gusoose nti si be bokka kubanga era kivudde mabega n'okubanjibwa ezo ssente zonna ku masomero ng'era sirina mwasirizi ate ng'era n'abasinga be ngende nga nkolera bandyazaamaanyi. Bwentyo ne ŋŋendera awo mbeera eyo nga nina okuguma. Bali abaana bana be nnina. First born yatuula senior 4 naye nga ne ssente za koosi sizirina. Second born yo yali mu senior yokusatu n'abaana abato abawala. Be baana bana. First born teyamaliriza. Yatuula senior 4 naye teyakola bulungi ate nga ayagala agenda. Nanga mama sijja kuddamu singa abaddewo akasente ne ŋŋenda ku koosi. Ne mugamba koosi nange njagala naye ate bano tebaafune ku mugabo. Koosi ya bbeeyi ate abano nabo baagala ssente era n'okubatambuza bwentyo nga mbatambuza. Ye bwe yali omwaka gwe yatuuliramu senior 4 ono wa primary era mutuuza nga tewali ssente. Kati ate n'ono wa secondary saawa eno wa senior yokusatu bwe yali ayingira P7 ono namutuuza mwaka mulamba. Sooka okiddemu ekyo Sofia. Okola otya abaana okusoma? Gwe ndaba nga essente tezimala naye nga ate ow'ekibiina kya waggulu yeetaaga obuyambi. Ntuuza ow'ekibiina ekya wansi n'engabira oyo omugabo ogwo n'agufuna nemmuwa oyo n'atwala ku ssomero. Owa P7 waba agenda okutuula? Nga ntuuza bana ba primary abana ab'ebibiina ebya wansi era ono yatuula omwaka mulamba oli munne gwe yatuuliramu P7. Ate bwe yayingira senior 1 nemba ng'era nina okunoonya essente ziyingiza wa senior 1 era ono n'atuula. Wa kibiina akyatuula? Kati ali mu P2 myaka 9. Ate nga okusoma babitegeera basoma naye kugenda nga batuula kuba nakyo kireetera omwana okwerabira naye nga sirina kyakkola. Kati n'owa koosi naye namugamba naawe tuula sirina ssente za koosi. Sirina muntu agenda kunnyamba. Nimugamba tuula nsobole okutambuzaako banne nabo bafuneko ku mugabo kubanga mulaba wenzija ssente ntono naye njagala buli mwana agabaneko ku ezo ssente. Embeera eno ogambye ekutwalidde ebbanga ki ng'ogibeeramu bw'oti? Kati maze emyaka 6. Okuva ng'oyo mwana ali mu lubuto myezi 3 kati myaka 6. Kati myaka 6 kuba yaweza mu Gwokusatu myaka 6. Kati kyenjagala otegeera Sofia, abafamire y'oluganda lw'omusajja bakitegeera nti taata w'abaana bano afudde si kyo? Yes. Temulina nkolagana yonna gye mukwatagana na bo bali luddawo nga tetuna Kamuli eri Busoga. Era nekyandeetera okukwata abaana abo neŋŋamba kaŋŋende nabo nzije eno nga ndaba sirina muntu annyamba ate nze nga nakulira eno ng'eri omwannyinaze mukulu wange bamama baffe ba Luganda gye yandeeta eno nankulira mu famire eyo nenkulira ewuwe. Kati nembanga eno ninawe obusinze wentandikira neŋŋamba fazaayi njagenda oba njoza oba nnima era mu kutandika mu kusooka we nava mu kyalo okutuuka eno natandikira mu hoteeri ku Central Market nempeereza emmere naye nga nfuna 2,000 balina okulya balina okusoma nina osasula ennyumba naye nga nfuna 2,000 nga ntambulawo bigere okuva ku mwezi paka ku mwezi okutuusa we nalaba nga sirina kyenfunyeemu era n'abaana tebafunyeemu neŋŋamba kaŋŋume okutuusa natandika okufunanga abantu we nagamba osobola okunnimirako wano nkuweeyo 2 ntyansobola sobola okunjolezaako wano nkuweeyo 5,000 ntyansobola lwawo neŋŋenderaawo katale nenkaleka hoteri nenzijeka nga nkimanyi wano nja funamu
kubanga olwedde nsobola okukola. Ate eri ogambe baali bakusasula 2,000 pa what? Pa mansi pa ya buli lunaku 2,000 kopangisa. Ate nina osasula wensula ate era balina okusoma abaana nga bonna mbalina. Awo n'ogamba omulimu guno guganya abaana bangi kankole ki kanzire mu kwogwoza engoye. Kati ogw'okwoza engoye ogutandika otya? Abasooka be nayolezanga baali bansasula, naye omuntu bwe lwagenda ng'akumanyidde mu kintu ekyo awo osobola ofunamu abatali batuufu. Kubanga era mu kutandika era baali bansasula nga ofunayo ow'ettaano n'akuwa, ofunayo ow'akanaana oba kasanvu naye n'akuwa, naye olwedde era tujja kuzirya era fiizi basigala tebafunye, n'ow'ennyumba ajja sigala ng'abanja. Okutuusa nalaba nga akiri nnima neŋŋamba abantu bannange alina akabimbi we kali aŋŋambe. Nasooka nga neneyazika enkumbi nga neyazika ku bantu enkumbi nemmala neŋŋamba kati gufuuse mulimu nengula enkumbi neŋŋamba kambe nga nkozesa eyange kuba nja kutuuka okufuna akalimu oli omusaba enkumbi yange nange nagikozesa. Neŋŋamba kati gufuuse mulimu kangula enkumbi nengula enkumbi. Omulimu guno olima n'abaana bo? Ngenda n'abaana bange kubanga sibakkiriza babeere bokka era buli lwentuula nabo mbabuulirira ne bagamba embeera gye mukuliddemu mugirabo, saagala mubbe. Oba nfunye omulimu we guli tugende, oba bo bafunye ne bagenda bebityo ne bagenda. Era omwana oyo yatuulira senior 4 ogwo mwaka nali mpoota ku Mpiri Omolo nagipootako Mpiri Omolo yeri luddawa yawo ng'agenda ku Entebbe town yawo nga ku golo tetuuka ku State House. Napoota olw'okwagala mwana wange atuule senior 4 school fees eyo. Nakolako omwaka ogwo mulamba olw'okwagala nfune school fees ezo akole ebibuuzo. N'opoota ku Mpiri Omolo n'ofuna school fees we yali atuula senior 4. Nemuweerayo kuba baali bagambye omwana atuula ku bibuuzo nga tabanjibwa. Nempoota batusasulanga weeks 3 oluvannyuma wa weeks 3 naye nga batusasula kanaana buli lunaku ketusayininga ate nga weeriisa emmere eba ya 2,000 ya kitabo. Nze nga ngisiiba olw'okwagala nfuna akasente ako akawera. Era nga weeks ezo 3 bwe mumala okukola ate babasasulako weeks 2. Bwe banaazimalayo temujja kudda. Kati nga ebakola bawaako weeks 2 osobole okuddayo oyongereze ku wiiki eyo. Awo kati ntandikira awo era nengumiikiriza era ntambulawo bigere bwe ngenda nenkola. Nentambulawo bigere nengenda olw'okufuna mwana oyo fees. Jannyamba omwana oyo n'afuna fees n'atuula ebibuuzo ebyo. Kati ate bano bwe batandikira nga Mpiri Omolo ewedde. Mpiri Omolo akalimu ne kaggwawo. Ne batugamba omulimu guweddewo ne batugamba kati tugenda tandika Galuga. Tugenda simbe Galuga abaloko. Nengamba Galuga sina transport tewali motoka. Ogwo omulimu ne gunnemera awo. Galuga eri wansi. Nga tewali transport ate tewali motoka. Nembanga ogwo omulimu gunnemye. Naye nga nagendanga neneetikka musenyu twetika 99. Mpiri Omolo wagiserese tewali we simanyi. Kubanga twetikanga 99 tuyambuka waggulu ne tutavulira abasajja omusenyu ne bazimba. Mpiri Omolo yonna tewali wotamanyi. Tewali nsonda ya Mpiri Omolo. Bakumanyi ku Mpiri Omolo. Lwakuba nti betwakolanga nabo bonna abamu bagenda Galuga abamu basigalamu mu ne babawa emirimu bakiriina batya ate omuntu waba afunye akalimo tatawaana. Kati era waliwo omukyala gwe nasanga ne mugamba oli ludda wakati n'agamba afe bwe bamaliriza Molo ne tufunamu akalimo bakiriina ne mugamba lwaki tewaŋŋambako nange nenzijja wakiri nandyeze oba okusiimula amadinisa. N'agamba baagala baasoma ate nze saasoma. Taata wange yafa nga n'emyaka 6. Mama wange yanzaala omu ku taata ng'ate ne mama wange talina ssente bazijja era saasomerako ddala. Okuyimiriza baabo abaana nkozesa magezi mazaale naye situlanko mu kibiina. Sisomerangako ddala kuba ne wamwanyi naze bwe nakulira nga teyampeerera. Kati nga byonna nina obuguma. Maama yali talina ssente ng'embeera y'omukyalo bw'ogimanyi kubanga nange era banzaala kamuli. Abafamire y'abaana ya muganda w'omusajja wenjagala otegeera
bamanyi embeera gy'oyitamu ye bo bakozeewo ki batamanyi byonna byabimanyi era n'ennamba z'amasimu abamu nzirina naye wookuba essimu bakugamba tetulina ssente embeera ya mukyalo tetulina ssente naye nga tewali kye batamanyi era we mba mbakubira amasimu n'okubabuuza mba sinatuuka nakubagamba kinsonga enkubisizza ssimu kye basookerako weebale kuuma baana weebalina kuweerera baana kubanga bakyewuunya tebaawulirako nti oba omwana mulwadde mbasabye obuyambi kubanga buli lwe mbasaba baŋŋamba tewali ssente natuuka ekiseera nga sikyakuba ne kati sikuba kuba sisuubirayo ssuubi era sikuba simu abeewaawe w'abaana w'omusajja maama azaala taata w'abaana bano eyafa bo abeesonyiwa kubanga kati be nandibadde ŋŋambanga nti bayinza okunnyamba balamu bange weebali bo bagamba tebalina ssente buli muntu alina famire ye kati awo nemba nga sirina ngeri basezaala ne nazaala abandibadde bajjajja b'abaana baafa bombi era nze nagenda n'ofumbirwawo nga bamaze okufa saabalabako kati nemba nga sirina wentandikira nawulirako nti baneiba badde bagambawo nga nti essomero liwateeka omwana simanyi bali bamubanja fees n'ogamba headmaster akola atya nagenda ku ssomero ku secondary neŋŋamba omukulu w'essomero mpa omulimu nkole nga ndaba ssente nnyingi sirina wengenda zijja sirina mulimu gwe nkola nembagamba mumpa omulimu nkole nsasula ebbanja omukulu w'essomero naŋŋamba omulimu oguliwo gwa kufumba ate tojja gusobola oli mukazi naye genda oyiye mpolampola ng'omwana bw'asoma kye bannyamba nti babadde tebamugoba naye ezo ssente zeeyongera era nina essuubi nti siniyafo tebagenda mukkiriza gikola nga sasudde zero balance ezo ssente banyingi ssente ziri omwaka mulamba n'ekitundu zetaamu 4 11 emirundi 4 omwana asomera emitwalo 11 bamubanja emyezi emeka bamanja taamu 4 ez'omwaka guli zonna bazibanja kati neeno taamu omwana agenda tuula siniyafu ali mu siniya ya kusatu guno omwaka guno gwennyini ogujja gwayingira siniyafu naye nze kyemmanyi balabika balinze omwana ayingire siniyafu baŋŋambe kati tatuula ku bibuuzo nga tosasudde ate ndowoozamu ssente ezo zigenda okuva simanyi kuba zongera kweyongera ate nga newenzijja tewali ensonga lwaki nali ngenzo bagamba nti bampa omulimu nkole nkendeeze ku bbanja eryo naye ng'ate omulimu oguliwo omukulu w'essomero naŋŋamba tojja gusobola nemba nga nvuddeyo kye bannyambako kimu nti babadde tebamugoba naye ezo ssente zeeyongera era bagitegeera ne bagamba tujja mukwatira ku siniya nagendayo ne mbanyonyola era omukulu w'essomero kye yaŋŋamba nti genda oyiye nga mpolampola ng'omwana bw'asoma kuba tetujja mukkiriza kutuula ajja kuyiga emize mu makubo ne baŋŋamba tetujja mukkiriza era babadde tebamugoba naye nga zo ssente zeeyongera kati waliwo gwe nawulira gwe walimira ng'omubanja emitwalo 3 era baneiba be baŋŋambye nti ng'omubanja emitwalo 3 naye n'amala n'akwefuulira ssente n'atazikuwa ebintu ebyo bituufu kituufu teyansasula era ezo ssente ze nali nsuubira okusasulirako omwana wa secondary kwe kuweza n'agama mabanja go ssente zaali zitya wapatana olubimbi napatana nabo olubimbi bulungi ne tupatana n'omukyala n'omwami yaliwo ne tupatana nabo ne baŋŋamba kola omulimu kati olw'okuba nalina ekigendererwa nga njagala nkola omulimu guggwe bampe ssente ezo zaawamu nsobole okutemaatema wapatana ssente mmeka entuufu gyali emitwalo 3 ne mmaliriza omulimu ne mugamba mmaliriza omulimu naŋŋamba ngumiikirizaako ne ngumiikiriza kuba nali njagala ssente zaawamu era okubakana ssente saazifuna bw'omugamba ku kya ssente agamba bo bagamba tebannafuna ssente naye bajja kuzimpa ekyo kibaŋŋumya tujja kuwa ssente tolowooza twakwerabira naye nga tetunnaba kufuna ssente
Kati natuuka ekiseera nga sikyabanja era ntuta ebbanga nga sikyazibanja nazivaako. Ekigambo kye nalina mu mutima gwange nagamba kasita nsigaza emikono n'obwongo bukola, tebanyigyeko mikono n'enguma, naye nga mbadde sikyazibanja era nazivaako nazeerabira ezo. Ate nga bangi abali mu ttulu baweera oti abakuluma bangi. Abamu oli agamba janjolezeeko wano eno ojja kuweza mmeka kati abweziti neka nja kuwa ssente nomala okola naga agenda nja kukubira oba genda nja kutumira omwana bwe bityo kubanga distance nene nnyo ze ntambulamu nga ngenda nkola emirimu eng'egyo naye enkumba ntuukayo. Ova ebunono n'ogenda enti enkumba ku bigere. Eriyo ne BENIMIRA nayo ngenda n'ennima kasita oli n'agamba jangu onkolere wano ngenda kubanga sisobola gaana ng'ate mwenzija ekyokulya n'abaana mwe bajja ekyokulya sisobola gaana. Kati abaana kino nagagamba oba bakuyise jangu okole wano genda tomanya nze nyinza obutafuna chance esasulwa ate gwe ne bakusasula. Kati ate baye baba bamuwadde ezo ze tugabana etufuna ekyokulya nemba nga nsigazagana amabanja kuba go gaba geeyongera olw'embeera nti tosobodde gasasula ne sente tosifunye zigasasula. Nfuna omuzira kisana nyamba ne waba nfuniddewo kapoloti nga kajjamu nnyumba naawe toyi wadde ruumu emu naawe toyi nsobola okuvaawo nyina embeera nengitambuza naye nga sisasula nyumba oba nazo sente oziraba ntono naye ku nfuna yange nyingi kati nakyo kiyamba. Njagala kumbuulira embeera eno eya covid eyagwawo kuba kati gwe maama gwe taata ogikwasaganya otya? Era nina okuguma kubanga ffe eno baatugamba okugaba emmere ne tetugifunanga kati awo mbalina okugumiikiriza embeera olwedde nze egenza okujja kyekintu kyembaddemu okuva emabega kati nga ntunula butunuzi okujjako mpozi ekyenjawulo kyendabawo nti nsobola okusaba abantu abalina amapoloti waba tanatuuka kuzimba ne mugamba okitonnaba kuzimba njira nnimirawo emmere. Abamu abazekisa bakuwa nagamba limirawo emmere ogira olya n'abaana sinatuuza kiseera naye bitundu mbadde poloti nakazifuna tezinatwala bbanga nga ddene era n'emmere ekyali nto mbadde nfaayo okubanga njirima muwogo ne lumonde naye bikyali bito. So embeera eno eya covid egenza okutuukawo nga gwe already oli mu covid nga covid wamuyingira dda. Embeera zo mbadde nzenga ne zitandika dda era nze tubeera naano nawaliwo bannange bajja ntunyumya bagamba naye gwe obeerawo otya n'abaana ne mbagamba eno embeera olwedde nze nagitandika dda mwe mwakakiraba naye nze nakitandika dda kati n'olwekyo nina okuba omugumu ate omugumiikiriza ku bintu bibiri oba siina kyakkola sijja kugamba nti bantu bamusajja bajja kumpeereza emmere tewali sijja kugamba nti nze mwennyini bwonna aba nfunye era bwe mba nfunye ngamba abaana nti tuba tufunye tulye bwe tuba tetufunye tekirina buzibu tugume kubanga yembeera gye ntambuliddemu okuva emabega era abaana bakuze bakimanyi nga kyekyo kiriwo. So embeera eriwo simpya ku saidi yo obadde okuguma ogibeeramu era mbadde ngibeeramu kati nga nina okuguma. Abakulaba nga babadde baagala kuyamba oba oyagala buyambi kikaaki? Obuyambi bwe nsinga okwagala singa nfuna omuzira kisana nnyamba n'abanguliddeyo kapoloti naye nga kajyamu luumu emu n'ettooyi nja kubeerawo. Ekyokubiri nenfuna abazakisa abanyambira abaana bange school fees nakyo kijja kunnyamba kubanga nabo batudde ate mmanjibwa ssente nnyingi ze simanyi bwe ngenda zijja wabula byonna nabikwasa Katonda kuba nze simanyi bwe zigenda kuva ekyo mu mazima. Omuzira kisayinza okugamba nti nze okuwa ssente njagala twala mwana oyo gw'ogamba omugezi waliwo akaana akato koŋŋambye nti kano akaana kalina obwongo bukambwe nnyo oli agambe nti njagala kutwala mwana abaana olirede obbawaayo nga waliwo ayagala obba kuyambako. Ndimukkiriza kubanga sobola balemerako nga tesiina busobozi. So abaana olirede obbawaayo kubanga njagala basome ndimukkiriza. Kati wano obeera
panga bwentyo netufuna engeri gye balina okwebakamu bwentyo. Abaana bonna basula wano. Mbapanga basebo ne bannyaba abatulaba wano omukyala Sofia Namulondo wabeera wasula abeerawo n'abaana bana. Baana si bana? Abaana bana wano we basula nga woolaba. Omukazi ono ye taata ye maama. Abato basula wano. Nsula nabo kuli ku kitanda. Abato ababiri abawala abalenzi ne basula. Abalenzi bo basula wano. Nfuna akafaliso ne mbateerawo ne beebaka. Ate nga woofumbire. Era okwenkuba oluusi leero lwakuba mbadde siina nku naye nga oluusi nkyaba enku nenereza enku nenfumba wabweru. Oluusi mba nfunye obwanda nenfumba awo. Kati bwe mba tugenda okwebaka ne mmanya nti omuliro nguzikiza kubanga guyinza otwokya. Ninguzikiza. Nentyo embeera gye ntambulira. Kyakola kubanga abaana bange naye saagala mbasuulirire. Engeri nze gye nakula nga sirina maama na taata. Ate nabo taata bwe nabanga avuddewo nga bato kati nga siina ngeri yonna. Ate nga n'abantu bamusajja bandabye bwe batyo nga siina kyakola naguma sisobola kulekayo baana ng'ate nze omukulu nemereddwayo nga nina kujja n'abaana bange tutandika embeera. Lwakuba ekirungi nti balenzi naye bawulira. Era oli ne wabamututta okukola akola n'omutima gumu kubanga bamanya embeera gye batambuliddemu. Abaana bamanya ennaku gye balimu. Yesebu. Bo bamanya embeera gye batambuliddemu okuva obuto. Ate era buli lwe ntuula njogera w'omuzadde tokoowa. Njogera ne mbagamba baana bange mbere bagumiikiriza. Mukama Katonda yamanyi watutadde. Naye temubba wabula mukozese emikono gyammwe oba okoledde mu maanyi naye ng'ofunye ekyo oyinza okubeera nakyo. Kuba balina okwambala, balina okwegulira olugoye. Era omwana nga mama ngenda gulayo essaati mugamba gula. Ngenda gulayo empale mugamba gula. So wano wobeera eno ennyumba ongambe gy'opangisa emitwalo 3 n'ekitundu. bakubanja emyezi 6. Kisembayo. Nze nsaba buyambi bannyambe kyekisembayo ku mbeera zange nga baziwuliriza bannyambe. Oba bannyambira baana oba abayo muzakisa nannyamba nagamba kakufunira akapooti wadde fuuti meka ozigyamu akayumba n'ettooyi njabeerawo.